Okay. Ogamba ota mwana wa mama. Ndowooza ffenna twakiwulidde era twakitegeddeko. USAID oba eggwanga lya America nga liyita mu kitongole kya USAID kya freezinze obuyambi bwe kibadde kiwa eggwanga lyaffe erya Uganda naddala mu byobulamu health aid. Wenna tannategeera kye njogerako bwe twogera ku health aid specifically tuyina marginal communities ng'eyo mu Kalamoja, eyo mu Teso, eyo fa Choli, fa Lango, areas ezo z'omanyi eziri obubi ezeetaaga obuyambi ng'eno gavumenti tesobola buzituusaako. Muno mulimu vaccination okugema, muno mulimu ogaba obutimba, muno mulimu eddagala ng'erya malaria, muno mulimu nutrition okugaba emmere esitula omubiri, esitula immune systems, nga bwe nkugambye nti batagetinga marginal communities. Twagenza okukola okunoonyereza nga kulaga nti USAID ebadde esaasaanya 5 billion Ugandan shillings buli lunaku. Bw'okwata 5 billion Ugandan shillings zebadde esaasaanya buli lunaku n'okwata omwaka ndoza gulimu ennaku 365 ku 364. So bw'okwata 5 billion n'ozigabisaamu n'ozitimesingamu 365 days, I think tugenda mu 1.82 trillion a year. 1.82 trillion a year. Ezo sente si ntono. Nkategedde bulungi mwana wa ssebo. Kakati bwe kibanga buli lunaku biliyoni 5 zibadde ziyingira kugamba zitemezebwamu, gwe totunuulira kino kyokka kya ssente zibadde ziyingira, wabula n'abakozi ababadde bakolera mu bitongole ebiri wansi wa USAID. Bano baddereeva, okiwuliza, ba transporters, bano abajja ne bakola ki, bano abajja ne bagaba counseling, okiwuliza, bano abagaba eddagala, kana akasente ke babadde bawaayo nga gwe ozza okukansolinga bakusanzemu obulwadde bwa AIDS, bakukansolinza akasente ke bakuwaayo okubeetabeeta n'okukolako follow-up, bino byonna bigenda ku freezinga. Kitegeeza ki? Kyekibuuzo kiri nti ze ssente ezaffe zibadde zijja zisindikibwa mu Ministry ya Health zibadde zikola ki? Era can we sustain ourselves without the help or the support of USA? Kubanga obaddeyo n'amaloboozi agafubutuka mu gavumenti ya NRM n'abajjukutira akadingidi nga bakugamba America webadde evaayo okunenya kutyoboola eddembe ly'abantu mu ggwanga Uganda ng'eyogera ku bitatambula bulungi. Bano abawono badde nga bakugamba we are sovereign state, twesobola bulungi nnyo, twetaaga buyambi bwammwe mutuveeko. Naye luuka olwaleero ono ayimirizza, ono abadde akuwa for 50 years, emyaka 5 zino ssente zibadde zijja nga baziwa emyaka 5, 50 years. Bwe kibanga olwaleero America etuuka okutujjako obuyambi oba nebufreezinga nesooka ebufreezinga for 90 days, ne tubanga olwaleero tuwulira Ministry ya Health baminisita bavaayo batandise okukaaba. Okiwulira, Permanent Secretary wa Health avaayo atandise okukaaba, weekwatirako ku ttama boote n'ogamba yiiya labbi ya Mungu. Niti weewuunya zino ssente okuba nti ebyobulamu olwaleero tubadde ebyobulamu mu ggwanga Uganda bibadde biyimiridde ku buyambi, naye olwaleero ng'olina baminisita ng'alina konvoyi ya mmotoka 4. Minisita alina konvoyi ya mmotoka 4 nga kuliko n'abasirikale abasasulwa. Bapapa bagamba mutuviire mu jjaamu tuyitewo, abamu ne bakuba n'abantu amasasi. N'owulira nti Speaker wa Parliament ne deputy we bagula generators, buli generator yali ya miliyoni 10,000. Okiwuliriza, n'owulira nti ono yabbye zino ssente, obuli bw'enguzi bwonna bw'obadde owulira obungi babadde beeyinulira ku donor funds zino eziyingira mu ggwanga nga babba bubbi. Oba ofunye bulungi nnyo.
so kati gwaliyo atalaba bino abadde teyegendereza bino. Jukire mabegako badde bakugamba nti Bobi Wine afandingibwa basiyazi ba imperialists. Kati olwaleero omusiyazi naye akugamba obuyambi wange bwe mbadde nkuwambujjewo ate oyomba olaga nti abantu bagenda kufa nnyo Uganda ate nga it's the reality bagenda kufa. Okiwuliriza bagenda kufa wange no government tesobola kusupplyinga ARVs ku buli munna Uganda omulwadde tesobola bo beefaako bokka. Kati no wano muganda wange bwe nkugambya gwabadde awooza nti asidi mu nkyukakyuka siri mu struggle AIDS taluma ba NR taluma ba nuupo bokka anaaba NRM balina sirimu era empale yongera osutumulula zipu ng'okimanyi bulungi nnyo. Ate kati no wano bakutte ku health aid naye tebannakwata ku military aid. Kati bwe kiba nga health aid ebadde yingira wano yenkana muwendo bwe gutyo kati weebuuze military aid yo kiri kitya.